bannange fuba nnyo olabe ng'oyimirirako ne Allah wo mu salatu tarawih. Fuba nnyo olabe ng'oyimirirako ne Allah wo mu salatu tarawih. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti man qama Ramadan, omuntu yenna ayimirira mu mwezi gwa Ramadan imana wa ihtisaba, ng'ayimiridde imanan lwa bukkirizawe si lwa kweraga. Waliwo abantu abagenda mu tarawiya nga bagenze kweraga, waliwo abantu abagenda mu tarawiya nga bagenze kumala biseera, waliwo abagenda mu salatu tarawih nga bagituteyo muzannyo. Oli natuukayo nga edda twabeeranga mu salatu tarawih abantu nga bagenda n'ebikwanso, bantu babeera mu tarawih bakka wansi ono ng'afumita ekikwanso ng'akifumita mu lugoye lwono ng'akifumita ne mu lwono ng'amala asiba. Mugenda okudda waggulu okuyimiriranga mwenna mwekutte n'obuuza ya Rabbi ataani yatusibye ebikwanso. Abantu ne bazanyira mu salatu tarawih, ne bazanyira mu ibada efaanana ku bwetyo egy'omulundi gumu mwaka. Bannange bw'ogenda mu salatu tarawih genda ng'ogenze kusaala lillah, genda ng'ogenze kusinza lillah, genda ng'ogenze kusaala kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Musaale salatu tarawih nga nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yagitulagira, yagamba nti sallu kama ra'aytumuni usalli. Musaale nga sallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nga mwalaba nsaala. Temugeza ne muzanyira mu salatu tarawih, temugeza ne mukolera ebyambyone mu salatu tarawih, temugeza abange ne mukolera amazambi mu salatu tarawih. Eyo sala ya bei ya kitiibwa, omuntu agiyimiriramu imana wa ihtisaba, ng'agiyimiridde mu lwa bukkiriza bwe ate ng'akakasa nti erimu empeera. Gw'ozanyisa ekigambo kuyimirira ku lwa Allah, ebigere ne bituuka n'okufuuwa, ebigere ne bituuka n'okufuuyirira. Mwana Adamu agwana mpeera ki? Bantu bavaamu nga n'obukongovule busiiwuuse. Laka 11 laka 8 bwe tubeera e Makka tusaala 23. Allahu akbaru kabira. Makka 23 Mungu nakuwa n'osiibirako e Makka. Ya Rabbul Alamin, ife abamulutaza mu nteekateeka tugiina. Inshallah omanyi mulutazamu ne Tahira tewali njawulo. Ife abamulutaza mu nteekateeka tugiina abaagala okusiibirako e Makka. Inshallah tabaraka wa taala ujja kujja otambule naffe mu mbeera efaanana ku bweti. Naye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama agambye nti man kama Ramadan imana wa ihtisaba, omuntu ayimirira omwezi omutukuvu gwa Ramadan ng'aguyimiridde imanan, ng'akkiriza nti nyimiridde ku lwa Allah, wa ihtisaba ate ng'akakasa nti okuyimirira okwo kulimu empeera enzita ennyo mu maaso ga Allah. Agambye nti gufira lahu ma takaddama min dhanbihi, Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa amazambi ge gonna. Tumaze omwaka mulamba nga tusobya Allah mu kwogera, mu bikolwa n'ebirala bingi nnyo. Weteekereteekere salatu tarawih, ogenda oyimirireko ne Allah wo. Bameka abatakyasobola kuyimirira ne Allah? Bamashaikhi bangi nnyo abasazanga tarawih bafudde baweddewo. Abawalimu bangi nnyo betwasaalanga nabe salatu tarawih, mikwano gyaffe betwasaalanga nabo salatu tarawih. Olwaleero mu layini ze baalingamu, ebifo byabwe yamushuna fi masakinihim, amayumba gaabwe galimu bantu balala, ebifo byabwe bebayimiriranga mu mizikiti abange tebiriiwo, weebiri naye baabireka dda. Yabukuuna bibakaabira kubanga bitunula nga tebibalaba, biyimirirwa mu bantu balala. Yaga nti kadhalika awlathnaha qauman akharin, bweti ebifo ngenda nga mbisikiza abantu abalala. Abantu abayimiriranga ku bituuti bya Ramadan kati tebabiriimu, mulimu bantu balala. Abantu abasomesanga darusu za Ramadan kati tebaliiwo, bali mu bantu balala. Twabeeranga ne darusu yaffe ya mukadde waffe marehemu Sheikh Dr. Naskalisa ng'ebeera wandege yaawo, owulidde abantu nga buli omu akulumuluku agenda mu darasa ya Sheikh, naye olwaleero bw'omunoonya taliiwo. N'olw'ensonga eyo okujja kwa Ramadan kibeere ekyokuyiga n'okweteekateeka erifu abaliwo olwaleero ti mwezi mukulu nnyo gwa kitiibwa gwe tulina okusoosowaza ennyo n'okwaniriza ennyo n'okuba nti tugukoleramu emirimu emirungi.